so kati ngo omupiira gulina kuggwaawo kati kasita kifuluma ekyo bwekiti isi n'ekifulumya bweti ng'akamu ekitundu biliyoni emu n'ekitundu ng'erinnya ku akawunti ya ddiini kibiina bakikwase Kibalama kino njagala kijja kuggwe Nuupu wakati wa Kibalama ne Kyagulanyi bakola OMU oba Kyagulanyi bagula Nuupu okuva ku Kibalama kuba bo bagamba Nuupu bakwasa Kyagulanyi bamugamba avugamu Kibalama ino sigala nga ye chairman w'ekibiina gwe beera president kubanga gwaze n'amasannyalaze with a big number of people kati esaawa eno ba Nuupu bafuuka bayaaye ne batwefulira ne batwala ekibiina kiki ekituufu ekiri awo wakati then ddiini ayingira atya mu ddiiro yalwana olutalo olwo kubanga teri alwana watafunira njagala nkwotinga ebyasooka okuviira ddala nga Kibalama awaayo ekibiina abakulu bano baavayo ne bategeeza nti ekibiina bakiguzizza people power. Gwe muganda wange agenda maaso n'okungoberera kakati tutuuse ku kinyusi kya programu eno ate era ekya story eno wabula nkusaba wekkaanya obe mwegendereza n'obwembeefu bw'ekika ekyawaggulu nkusaba vidiyo eno sooka ogimpere like gisharing gipushing n'omulala agifune abali awo bonna tulanga nabo kuli Shekashirafu Dembe ne Higher Level bakubireko ensonga bajja zikwasaganya bulungi nkusaba totaataagana tutandikire wano era ne bakikyusa n'erinnya ne bakijja mu NURP ne bakituuka NUP era ne bakola n'omukolo omutongole ogw'okuwaayo ekibiina era Kagombe ekyakikonfesingako nti he was part of them part of that group yawaayo ekibiina nga bakiguzizza Kyagulanyi ne banne okusinziira mu kusooka. However olwaleero bo bagamba tebakimuguza tebakitundanga nti bano bakitwala butwazi naye bw'otuula wansi n'obabuuza n'obagamba mwe kiki kye mwawaayo era mwakiweerayo ku ki ekibiina oluyise lugoye nti olwazikamu munno n'ayambalako nti bw'onoomaliriza ng'olukomyewo ekkooti yange oginziriza kiri kibiina kya byabufuzi ekirina structures ekirina administration nti bw'okiwaayo kitegeeza n'administration yenna egenda kukola ki egenda kukyuka kitegeeza y'ensonga lwaki nti bano bwe bakikwata ne bakyusa administration yonna secretary general mupya omwogezi mupya aba publicity bapya buli omu yenna buli kimu kyonna ne bakifuula kipya n'ekitebe ne kikyuka nti singa mwali mwawaayo ekibiina kino nti gundi muvugeemu naye nga naffe mwetuli ekitebe kyandisigaddeyo naye bwe muba nga n'ekibiina mwakiweerayo ku kitebe kya people power oluvannyuma ekyafuuka ekibiina ekitebe kya NUP kitegeeza mwali mu handings over temwayazika ezo ensonga tebazinnyonnyola era njagala okubuulira bwe bajja kubanga omukulu ddiini luba wasava abantu okuleeta ddiiru ya mpuuga awo wennyini n'etambula era ye programu era bw'ogendayo ziraba tewaliwo programu gy'ogenda kuŋŋamba nti nagituulamu bwe nti nentandika okukubiraho naleba mpuuga ekikopo nedda ekyo nakigaana era nzijjukira ndowooza sho gye twasembayo okutuulamuko naye yalina argument nnene nnyo twagiwinga nnyo era okuva ku yo ne ŋŋamba siddamu kukola naye sho yonna so kati egundi ya mpuuga bwejja diiru ya mpuuga bwejja of course mukujja yatuuza meeting abaana bonna n'abategeeza ekiriwo mpuuga agenda tuwa akasente abaana ne basanyuka abaana ne bakola kuba baana bato bambi baagala ki baagala sente naye nga nze ng'omuntu nze mbala career n'erinnya lyange ndi protectinga however nga diiru ng'ezo bwe zijja tomalaga withdrawinga because when najja mu public byo binaaba era nakitunulira ne ngamba nti kati kino nakiyingira naye kansooke nkibeeremu manle okufuna information yemala engeri gye ngenda okwedefendinga mu public because singa naddukayo luli mangu nnyo nga zino diru za katandika okujja mwali era mujja kunnoonya nga bino bizze mutandika okumbuuza kajjojijoji w'ebibuuzo naye nga siina kyembaddamu naye bw'olwaleero nina evidence nina answers zensobola okudda mu public kakati
Mukulu Katumba. Kati awo wenkujira wano mbadde njala nsooke nzijeyo kano. Diiru ya Mpuuga bw'emala okujja oba yagituusa oba teyagituusa kati mu diiru eno eya Mpuuga Kibalama waayingirira mu bufunze nti katuleete Kibalama aclaiminga ekibiina. Bw'amala oclaiminga ekibiina kitegeeza bwe tukijjayo eri ne tukinunula kigenda tuzze mu mikono gyani gya Mpuuga. That is it. Ekibiina waliwo abali emabega waane ewa Kibalama era bo baagamba ffe tetugenda kukola MOU. That was his statement because nga buli kimu ambriefinga naye nga mulaba muganda wonge otomera otunda professioni tukutte kkubo kyamu bali baleke babinkane byabwe era nzijjukira waliwo omuntu omu gwe yakubira essimu nga gwayagala okuyitamu kubanga ye ekibalo kye kyali kyakutuuka wa President Museveni era diiru yengeri gye yabalibwa oba ekyatambulanga bwe twagibalanga bwe yabalibwa oba yakyukamu nga kati oluvannyuma lw'okugjayo ebyama bino bagikyusamu simanyi. Ekigendererwa kya ddiini okukuba Nuupu okugisuula ayagala kutuuka wa mukulembeze bino by'abampuuga byonna nedda si kyekigendererwa. Alina salale gy'akolera akolera musaala kati nkulaga amala okufuna gundi ya Kibalama ayogera ne Kibalama olwo alina ddiiru ya Mpuuga yeetambula ayogera ne Kibalama Kibalama amugamba kyesaamanya oba ye kennyini ye yabalira Kibalama nti osobola oclaiminga ekibiina kyo ne kikomawo oba already yagenda okusinkana Kibalama nga amaze okufuna endowooza eyo nti njagala ekibiina kyange kikomewo kubanze yajja mbriefinga ffenna n'atubriefinga nti waliwo ekipya Kibalama ayagala kibiina kye kikomewo ayagala kweddiza kibiina kye buno obuyaaye bwamubbako ekibiina bwatyo bwabuyita nga bwabuyita ku mpewo buno obuyaaye bwamubbako ekibiina awo waliwo sitoole ate waliwo akasente bwe tumukwata nze Kibalama ngenda mukonvinsinga nti ffe tusobola okukola omulimu ogwo tuba Nuupu nekka ku ttaka ne tugijjako ekibiina Kyagulanyi tumuggyako ekibiina ne tukimukwasa nze nina bwe ngenda okuluka omupiira ogwo. Emikutu gino gyonna egibaakenga Kibalama giri funded ogugwe gwe mmanyi gwe nnyene oguli funded ogwa ddiini guli funded kati kankulage bw'amala okuleeta ddiiru eyo konze ne ŋŋamba ntandise okufuna info entuufu because nali nkimanyi nti wonna ne bwe mba nfulumye ntya ateeka okunjogerera kubanga ne ku mulundi guli yakikola kati nga ne bwe mba musiibudde mu mirembe gitya waliwo ebigenda okufuluma biyitirivu naye gwe ng'oyagala kimusa okoveyo n'ebyama nze njagala nveeyo n'evidence egenda okweprotectinga obulungi n'okulongoosa erinnya lyange mu public kubanga ku mulundi guli yalyonoona n'ensirika kati nga ku mulundi guno nkimanyi bulungi era agenda kuvaayo tagenda kulyonoona nsirike awo nange ngenda kwasa ebyama nze kasita sibiriimu ate ntaasa ggwanga ate ntaasa professioni yaffe. Aba Nuupu bakuwadde ssente badifending tewaliyo wadde 10 kye bampa tewaliyo kiwadde 10 kye bampa era saagala bino mbyogera because at least I'm not defending NUP. I'm speaking the truth what happened kubanga ye yakiteekawo n'agamba nti nze nalinga musikiriza nze mukaka okulya ssente nti tulye $5,000,000 which is not true. Kati bwe kibeera bwe kityo nga nze nange nkulukira bulungi nnyo what really happened. Kati awo wennyini aleeta Kibalama ku mmeeza konze okay era n'atandika okunoonya interview ya Kibalama gwe wagirabyeko ku media endala yonna ebanja ekibiina eri wuwe era yendagaano gye balina tolina kugenda ku media ndala byonna birina kuyita ku TMC ebikwata ku kubanja ekibiina era n'amuyita n'amukolako interview mwagiraba. That was the first meeting twatuula nga tannaba kukola interview bwe twamalirizaawo Kibalama ne bamubriefinga banne biki byagenda okwogera nannyini kibiina nga bano be bamubriefinga yono yogera booti bwe baamaliriza ng'avudde mu interview ne tulyoka tukola that meeting eyo waliwo okukkaanya okukkiriziganya okutandika okukola kyonna nga tewaliwo kyagenze mu maaso. There must be a memorandum of understanding between TMC
the second party, and Kibalama and his group NURP the first party. Tewali kwefuulira munne. Biki ebyali mu ndagaano eyo? Mu meeting eyo twamala okukkiriziganya tugamba buli omu agenda drafting mu MOU eya side eyiye. Then tuddemu tu meeting tuze incorporating then tulyoke tukolemu emu we sign omulimu gutandike. Meeting nejja amaze okukola interview era interview yalwawo gita ng'alina okugita ntumaze okukola MOU. Ne tutuula si yakati ekitegeeza ne tutuula yalwawo ndoza like a week. Ne tutuula ne tuddamu ne tuteesa ne tumaliriza okuteesa ne tukkaanya olunaku lwe tugenda okudraftinga MOU. Ne baleeta eyaabwe naffe ntuleeta eyaffe. Of course omwana yali amaze ogidraftinga onagimpa nengisomamu ne mugamba eri okay eri fine. Yamaliriza naye nze already namaze dde okulaba exit yange. Naye njagala nfune back okulaba wowo ofulumira. Nfuluma. Sisobola kubiyingira mu already nabimaliza kubanga kati meeting eyo kwolwo ne tudraftinga MOU. Memorandum of understanding. Yensonga lwaki nsobola okwogera ebintu bino confidently because I had the input in drafting it. Yes. Sobola byogera ate nga mbinako backup ekivola atasobola kuvayo nampakanya kababeere bakibalama tuwali asobola kuvayo n'attackinga gwe wawuliddeyo nga balina kyebagamba kyonna side ya Kibalama esirise ne wabula dini yayogera anti ye contract yalina okwogera wawuliddeyo nga mpakanya nti waliwo MOU between TMC ne Kibalama yakiwakanyizaako bwagenda kumpe wanvuma buvumi kumpe mula kunvuma kunswaza mbu answaze akola atya. Kakati tudraftinga MOU biki ebyalimu mu byonna bimulaba nti dini akola ne TMC byekola ebyamaanyi ebyo n'agenda kusuula ekibiina mu MOU bateesa singa asuula NUP n'asuula ne Kyagulanyi ekibiina ekyo ne bakiddiza Kibalama akwata akawumbi kamu n'ekitundu 1.5 billion kyekiri mu MOU. Ekyokubiri nti TMC ejja kuba efuna milioni 10 buli mwezi okuva mu NUP mu kibiina kya NUP wansi wa Kibalama si wansi wa Kyagulanyi. Olukyagulanyi azze magere wabba ekigendererwa kyabagamba Kyagulanya Kyagulanyi mu byabufuzi adde magere atuule agenda ayimbe. NUP wali ekavuli baggalewo baba bateekamu bapangisa be bamanyi naye ate era ngaga nti nina n'obujulizi ekyapa kyawo tebakirina waliwo alina ekyapa nawo naatera otandika okukuba sitoola eyo ebyo yabireeta yebyapa nti we bali so abejjukira yasooka kukuba kamooca nti biri mu mannya ga Nyanzi kati eyo yonna kakati I know balina okufuna milioni 10 nga TMC buli mwezi wansi wa NUP eya Kibalama then wanuwo kasita bakeera ku makya omuzannyo gwali bwe guti era nga yagubaze nti agenda kukwata Kibalama ne tiimu ye nga bali mu MOU nga bagiteeka kuba erimu abantu 6 ku saidi ya Kibalama Kibalama Kagombe abalala mbeerabidde amannya be balina okuteekako emikono ku gundi eyo. Nange nali omu ku abo balina okuteekako emikono on behalf of TMC naye era olaba twamala okudraftinga MOU eyo omwana ne tumugamba genda ogiprinting good enough yagenda okugiprintinga nga baggaddewo ne tugamba tujja gisayininga kencha. That was my last day there. Kakati ng'omuzannyo gwali bwe guti gwe yali abaze agenda kukwata Kibalama ne ttiimu ye abatwale wa minisita wa tourism obwa Kyabazinga bwa Busoga omukyalo oyo bamuyita Namutamba ojja munoonyerezaako ojja mula erinnya eddala ndyerabidde oyo nga yataddewo omupiira akwate Kibalama ne TMC yonna abatwale wa Honorable Rebecca Kadaga. Omupiira nolaba bugutambula kakati okuva wa Honorable Rebecca Kadaga oyo direct abatuusa wa President Museveni. Business nga inatambulira mu gundi ezo mu category eyo. Bwe tutuuke wa President Museveni oye kye bamwagalako si ssente. Okay. Era Madam Helen
aha madam Helen Namutamba yes nga butuuke wa president Museveni kyamwagalako si sente sijja muwayiriza ddiini nti ayagala genda president Museveni kufuna sente ekyo teyakyogerako kyamwagalako bwe batuukayo Rebecca Kadaga abatuusizaayo ttiimu yonna agituusizaayo Museveni bamwagalako ekintu kimu okukwata simu okuba simu kola directive mu electoral commission ewa secretary general revoke that constitution, NUP constitution, the current one, and then you reinstate and gazette the old constitution eya Kibalama. Webalwanira okugamba nti constitution ya NUP eriko kati infu tebamanyi ngeri ki gye babbayo documents ne bajjako last page ne bateekako ebirala ne bateeka yene eriyo gye bagamba gye bagazetinga nti si ntuufu ekitegeeza project eno awo wejjira kino kyekinyusi kyakyo butereevu simbu emboozi butereevu awo nkufuna nti kasita secretary general wa AC mulekwa akeera ku makya na revoking constitution yeno na reinstating eri kitegeeza ekibiina kya NUP kiba kivudde mu mikono gya Kyagulanyi kiba kivudde mu mikono gya ne kidda mu mikono gya Kibalama kati nga yafuuka president general w'ekibiina oba yagenda okwesimbawo okuba president ku kadi y'ekibiina yamanyi Lewis Lubongo yaba takyali secretary general kakati Kagombe yabeera ani secretary general so administration yonna abo bonna baba bagenze ona alina okulonda ki administration yendala kati kasita wali isi kasita egazetinga nerangirira neranga ne mu mawulire neyisa official statement kitegeeza Robert Kyagulanyi Ssentamu abatakyalina NUP people power batakyalina NUP era nga bano bakwata n'ekitebe kyayo nga bakisengulawo bakitwale wonna we baagala bakitwala so kati ngo omupiira gulina kuggwaawo kati kasita kifulume ekyo bwekiti isi n'ekifulumya bweti ng'akamu ekitundu biliyoni emu n'ekitundu ng'erinnya ku akaunti ya ddiini ng'erinnya ku akaunti kati ng'eri oli owa isi naye ali mu ddiiru naye alina kuba mu ddiiru kubanga amuyingiza mu ddiiru olw'okuba yali amukuba kati olwowa isi yo olwo bamusuubizaki naye alinako percentage ku biliyoni emu n'ekitundu eno kwene emu n'ekitundu ya ddiini yalina oliisa wa isi yalina okuliisa owa isi then nono minister wa tourism owa Helen nga naye alina kulya kweyemu ekitundu kati ono yabaliisaako yabaliisaako nze ndyoke nkiryalinga abantu bange wali kati ebyo byonna gemaanyi gakola ki gakozesa era gayogeza nti nsobola okusuula NUP nsobola okusuula Kyagulanyi it's not because nti waliwo obutali bitatambula bulungi mu NUP nti byali mu kujjayo guli akamu ekitundu akatunuulidde biliyoni emu n'ekitundu it's a lot of money zatunuulidde era yanyiiga nnyo kivula banenako obusungu bungi nnyo kuba yantuuza nsanga Katumba obwavu tubuwonye obwavu tubuwonye kubanga nze baali bansuubiza ne kaadi yangamba automatically golina kaadi yabagamba nze sigenda mu byabufuzi sibyagala ye ali open naye oyo munnange yayagala okwesimbawo nga kaadi ogifunye bulungi nnyo automatically olina kaadi n'abantu ey'ekibiina anti nga kibaddidde mu ngalo jjukira bye baba balina okugaba kaadi z'ekibiina awo kasita kibaddira mu ngalo be balina okugaba kaadi z'ekibiina so kati gwe mupiira ogwo kakati ddala awo tuba tukyali ku ethics ez'amawulire amawulire muba mwagavaako dda nga muli ku byammwe birala bye mugenda mu maaso n'okubeera nga mukola kakati Katumba otunuulira ebyo byonna n'ogamba ewannyo weewawo wano sigenda kukola ki sigenda kubeerawo si yakamu kitundu kimala kawumbi kamu n'ekitundu naaka ŋŋende nnoonye kaŋŋende mu nnimiro yange ŋŋende nnime wenaatunda ettooke lyange nditunda omutwalo bwe tutunuulira transition eno yonna bwejja kitambula nti okuva mu mpuuga nekijja nekyewunzikira ku Kibalama ate tukireiminga ekibiina which means era yemu project ya mpuuga yemu era bo bagamba tebagenda kukola MOU na Kibalama
but they will facilitate. That was his statement. Mpuuga. Ano eya Dean gyengamba nga asinkanye ba Matthias Mpuuga n'abaguza deal eno. Ne bagamba we are not going to make any MOU with Kibalama, but we shall facilitate in legal perspective and financially. Ekitegeeza balooya Kibalama bwe batwala mu kooti bali funded by Kibalama alina ssente mmeka esobola okufundinga balooya olwaleero. nze naawe Natunulira njagala ogende omanyi sometimes njagala nnyo omwetegereze nnyo omanyi nze okubeera investigative journalist kyannyamba nnyo nti buli kintu kyonna mbeera inquisitive ntakinga time nentunuulira ekintu nenkimalayo